Nze nno gwe mulaba nagenze ne ndaba vidiyo eyo ne mbeera ng'agumagumamu naye ate kano akalala ke ndabye mukwano kammenye. Omukyala yalumye omwana amatu, okutu, n'amusituza okutu. Gwe weebuuze peyini omwana oyo gye yabaddemu yabadde yenkana etya? Omwana yayise mu peyini ey'amaanyi. Kyokka nga tekigambibwa nti omuntu eyagenze nakwata ka vidiyo kano, omwami, nti babadde nga baludde nga bawulira omukyala oyo ng'akuba abo abaana nga batokyaringa, n'abamu bamuyise ssenga, abalala bagamba nti yabadde maid. Naye bagenze okuwulira era nga kizzeemu. Kwe kukwata ekkubo n'ajja kadinisa k'ekinaabiro. Yeyo vidiyo gye mwasinze okulaba. Era bwe yazze kadinisa k'ekinaabiro n'abeera ng'ate atandika okukwata ebintu bino. Ng'omukyala ono ali ku mwana aggunda, akuba, aluma, amumenya amagulu, wamwawuza. Omwana ye yayise mu bingi mu kaseera ako. Wabula ng'ate kigambibwa nti bwe yamaze okukwata akatambi kano n'adduka ku poliisi ey'Ebweyogerere. Naye ate we yagenze n'abagamba nti tebamufuddeko. Era kwe kukomawo n'agenda n'afunayo mukwano gwe omusirikale. Era omusirikale oyo ye yagenze n'amuyamba. Kyokka ndowooza ng'omukyala ono yagenze n'atokyaringa abaana bano yabadde akibaze nti wamala okukola byonna by'akoze agenda kudduka. Era bw'atyo yagenze n'afuna zi gateway bibaasi n'agenda paka Kabaale gye baamukwatidde. Era nga kati najja akyali ku poliisi yeeyo. Naye ng'ate bino byonna byatuuse mu kitundu eky'Ekirinnya. Era nga omukyala oyo basuubira okumuzza ku poliisi eyo ate abeere nga gy'abaawuliza kuba gye byabadde. Naye nga bannanga akaana nga kayise mu bulumi bungi. Nze omwana oyo musabira afunire eddala emikisa ng'akuze, akireme kukoma ku kumujjanjaba, wabula ng'ate omwana oyo yeetaaga ate okumubeererawo n'okusingawo kati. Kuba ye bambi yayise mu bingi n'oluma omwana okutu oba si butemu, ng'ate bagamba mbu poliisi just yakiise assault. Nze personally nze siri muntu ayagala nnyo bintu ebyo, naye sometimes abantu abamu beetaaga okubeera nga bayitako mu mbeera y'emu gye bayisizaamu bannaabwe. Kati senga nawe weebuuzemu kati senga kati naye gwe bakwata ne batandika okuba nga bamumenyamu, nga bakwata okugulu bakuzze eno, amatwago ne bagalumaaluma. Naye ate emisango munaye olumu gigenda ne gitwalibwa nga giri light n'okusinga ekya happenings ku muntu. Omuntu aba talina mutima, aba yakibaze, kati yabadde yakibaze nti wemmala okukola kino swi nga nziruka. Naye munaye wabaddewo ono omwami, era naye yeetaaga okuba nga ate ye tumwebazaako, at least alina kye yakozeeko nti ya exposinze ekintu kino tetwanditegedde. Omwana yandifudde. Era by the way, era ng'omwami ono neighbor yennyini ye yakutte omwana n'amutwala mu ddwaliro. Era ab'eddwaliro yabagambye oba munsibe naye omwana si wange, sinze taata we. Omwana ono muleese lwa nsonga babadde bali mu mubonyaabonya. N'atwala omwana ate mu ddwaliro abeere nga ajjanjaba. Wabula nga abamu kigambibwa nti abagamba nti omukyala ono yabadde ssenga w'abaana bano bagamba nti mama w'abaana bano we yanoba. Omwami kwe kuleeta muganda we abeere nga ate amuyambako okulabirira abaana. Naye ate abasinga bagamba ono yabadde mukozi era mama we abaddewo mu ddwaliro. Mbateereddeyo vidiyo eyo nga omwana embeera gy'alimu ngibateeredde era mugende mugirabe, nga bagamba mama w'omwana waali, era mama w'omwana kyennyonnyodde nti yabadde mukozi era abadde abakolera ebbanga ddene ddala. Naye nga ebintu nga bino si birungi kubanga bituusibwa ku baana abato. Kati omwana omuto aba yakoze eki ekituuka okumutuusaawo. Ne woba olina olutalo ne luba ku muzadde ne luba ku muntu mulala, lwaki omwana omutuusa ku ekyo? Naye ng'ate ye ensi munaye gye tulimu kubeera nga twebereramu n'okuuma ate abaana be tubeera nabo. Naye nga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest. Teweerabira kubanga ate osubscribinga, olikinga, sharinga video ate etuuka ku gwe kikwatako yenayina. Thank you so much for watching. Bye bye.